Yali agena muguza kyolwa abagenyi abajja wakasoka kubasasuza. Teyali mugenyi. Bw'obeera mu mbeera ng'oli financial down. Omusajja yenna gw'oyina obeera omusuubiramu okusitula. Aye n'ofuna ali obubi okukusinga kati oba osuubira ki? Omuntu gamba kimu nti obanga abamu abakkiriza abantu abo okubakyalira ng'omanya omusufunye omusajja wano kuteekako akapande bw'omalako wano obudde bwe tumitwale. Obeera okimanyi omusajja yenna ategeera. Obeera okimanyi olina okugenda omusajja omukazi yenna alina okubaamu n'akasi. Oyo teyafunako kulabulwa nti waliyo ba smart wire. Ali tamanyi ali wa smart wire kati bakulu. Obeera omanyi ba smart wire abamuvubuka muto. Naye kati abasajja abakulu nabo bafuuka ba smart wire. Kati ogamba kanfuna omukulu agenda kubeera ng'omusajja gwenjagala naye ate nga yasinga omulimu ogwo. Naye bwe bagenda eri yali musajja mukazi. Ennaku bbiri ng'oli ku kikaliro omusajja anakusiibula busiibuzi omanyi kye kitegeeza? Ekikaliriro. Tronaz Media kwetuli gwe mukutu amanya ye Tronaz. Tusimbudde biwobe munsi y'omukwano bwetu bwetambula programu yaffe mugimanyi obulungi ennungi ekutta akati wano abantu bali ku kizibu bayomba abasajja abanaku bayomba okufa boogerako bubi bayo omusajja omwavu balina bye bafaananyi omusajja omunaku politician n'abasumba balina ekintu kye bafaananya. Sooka oleke sooka kadde muyinza okuba tokitegedde bulungi. Abantu abo ba Luganda omusajja omunaku munnabyabufuzi n'omusumba balina bye bafaananya. Otegeeza bano ba kansala eno wansi bonna ba politician oba opposition oba ba government kasaba munnabyabufuzi n'omusajja omwavu n'omusumba bali bati. Abo omusajja omwavu kwali abayombye nera otoogerera nnyo lwaki otoogerera. Omusajja omwavu akufuna ng'akusuubiza bya maaso byatagenda kukola. Aba ayagala akufunemu nga eno obeerawo ku ssuubi. Okitegeera? Kugamba omusajja omwavu obeerawo ku ssuubi ate tagenda kubaawo kubanga wafunira ssente aba agenda kufuna omulala. Agamba tugenda kuzimba ennyumba ng'eno wakuzaalamu ogw'amabeere ogejjulukuka akuleka akukamudde. Mukwano tugenda kuzimba ennyumba ngenda kukolera bizinesi eno wokaddiwa mubeerawo mu ssuubi ne munnabyabufuzi bw'atyo. Abeera akugamba tugenda enkya beta tomorrow tugenda kukyusa eggwanga ng'eno w'omuwa akalulu yewayagala bweyayagala ne famire ye kisanja myaka 5 bwaddayo bwazimba ennyumba bwakola ki bwagejja golaya munnabyabufuzi yali ageze nga n'akogga lwaki bagejja ejali ani Sewanyana yakogga Sewanyana bamumanyize ndi bwemaki nde twalonda Sewanyana twawagira Sewanyana kali kati bwe kati ngakola ku radio yagejja lwaki ogaba bagejja namboza omujjukira pamunyongera kali we kati bonna bagejja lwaki ogaba bagejja sente kati abayoga tugenda kyusa Museveni tugenda kujjako Museveni yaba nayo basomere ebweru bwalwala bamutwala bweru mukyali ku mulago tebalina kye bakyusa bula bakuteekamu essuubi n'abasumba. Omusumba akugamba tukolerera ggulu mugamba musumba enjala ennuma kakati lwaki agenda mugayena ofa ky'okuwa ssente obeereko bulungi akusuubiza ggulu. Kali obeerawo ng'okolerera ggulu eno bwewaayo ebirabo okolerera ggulu eno kyaki we muzimba bannange tugenda mu ggulu temwina kati abo nnabyabufuzi omusajja omwavu n'abasumba toyina ky'omufunamu okujjako yo okufunamu naye ate alina engeri balina kye baasoma bakwata obwongo awo ne bakulaga nti oli ku kituufu nawe n'okkiriza nti okwata ku miliyoni y'emu n'okwata emitwalo 10 n'ogibawa olaba ng'ekyo kyekituufu ky'olina okukola ku basumba naye nga si kyekituufu 10 eyo naawe oba osobola oddirya. Kali onagamba kera ku makya ogenda olonde tukyuse eggwanga kati n'abali mu gavumenti ebati baba bakusuubiza kati olaba buli luguudo essaawa zino luli under construction.
Okimanyi enguudo ezisinga zonna ziri mu kukolebwa. Babala ki? Kalu. Musajja omwavu. Omusajja omwavu. Akujja wano ng'amaze okulya amajigo. Akusanga oli kana katole tugenda kaggawa eno wakala kata. Tugenda kaggawa eno wakuzaala. Tomugaggala mubeera awo. Tola bayomba. Tewagala bagamba. Teri musajja ayina mu kasente ayombera bigambo byange. Bwena abayomba beera beebo. Kugamba bagala kukamula bukamu. Kyoyanze ngamba abakazi. Bagambe. Beera woofunira. Bagambe twajjirwa bannange. Sajja. Beera woofunira nze nsobola okubeera mufumbo nga ndi mufumbo maka g'omusajja. Ne mukyawa ate ne mmanya ne nkomawo nga side chick. Okituukiriza? Lwaki? Nsonga ki yandikozeseza ekyo? Kutugomya mukazi alimu. Omukyawa okyabula nnyo omusajja n'ogala twawukanye ate manyi abasajja tebakyawa. Oyadde okimanyi? Bakyawa. Nze ndi mukizi nkyawa. Abasajja tebakyawa. Ku basajja 1500 bonna ba ex bange teri gwe sobola kola bikubira simu n'atakwata. 1500 ba ex bo. Siwulidde bulungi. Omusajja olaba ex just updating a status not right finally n'olaba emizimu mu comment section n'olaba emizimu mu reply olabika bulungi abasajja tebakyawa lwakala oli mukazi naye wandibadde okikola n'okubira ku ba ex 5 ba 3 n'olaba waliwo agaana nedda tujja bakubirako wano ba ex bo bonna bakubira wonna ne bagala ate tugenda bakubira nga tuli wano gekenyini wano owaaye nkusangewa oyo ex wo nti ye tukube n'omula 3 bonna bakomawo kati omusajja bw'aba akuyisa bubi tomutawaanya mukyawe omuleka asooka awase omala okomewo nga side chick omulage nti olina bwongo byewakola tebitegeerekeka nga ye gw'olaga talina bwongo aba musiru ate wangoba kati gw'obeera ki nze mbazze kola revenge kutigomya kwoli naye bwe yali eri ng'atigomye nawe mutigomyeko abantu bagamba musima revenge tekola naye nze ku revenge kwe siva nkola revenge naye wayisewo emyaka 10 nina okusasula onova code ku violence obulamu bw'ensi eno olina bubeera nga woobwagala siwabula singa abantu ako kapyano kati gomanyi kitegeeza omuntu okuva mu maka n'anoba n'okumawo nga side chick kola revenge omulaga tategeera naye omusajja yennyini kati omusajja eyakukyawa n'ogera n'ofumbirwa bw'omala ofumbirwa n'akusangayo n'akwagalirayo omukazi naawe neera oba musiru abakulaze ntotegeera kati ebintu bino olaba kati abakazi nga kye bakola kino ne bawasa abasajja ne bakozesa emirimu kyagala nnyo ennaku zino njagala obulamu bukyukeko wee butyo ng'abakazi tanasanga kati nga wona nga omukazi mwana muto wa myaka nga 25 naye nga alina bakozesa ab'emyaka 4 nga basajja ekyo kyenjagala ekyo Uganda etuukaawo kugamba muwala nga muto 25 naye nga ye boosi nga abakozi be bali myaka 45 ate nga basajja kugamba kyoyagala kyenjagala kali ne bino bye bakozesa abakasajja okukozesa abaana abawala n'abaana abasajja nga n'abaana abawala nga 7 n'omukazi abeere n'abawala abasajja be nga 4 nga buli omu yamuzimbira amakage abayagala wagendera byoyagala njagala ne ku Uganda bwetyo nga abasajja be bali wansi watu nagituukako ddi biwobe mu nsi era wena omusajja gwe bawasiza ngamba otyo kikola avuga abaana n'abatwala ku ssomero ngamba otyo si babe nno anti bamukyala abatwala ku ssomero bwava ku ssomero yabazanyisa nga bagenze okuzannya ngamba otyo abatwala ku swimming pool bagenda tuuka ekiseera nga tebakiraba mu buzibu bamugireyo sente omukazi najja wali namugaa akwata gino emitwalo 5 abaana bo bokomawo bagule ku ice cream wali kati bagenda kigenda fuuka nnomo abasajja olabe nga bafumbirwa siriimu
omusajja n'obeera nga okimanyi oli musajja osula mu nyumba y'omukazi gy'otalinaako wadde ebbati naye nga weebase oli contented ni kumakya n'okera n'ofuluma naye n'ogikomawo ng'oli mu kwesiruwaza ng'okimanyi naye ne boogera ku olaba nti nosaagala basajja atampa ssente beba abayomba boolaba babeerawo ku lw'abakazi babbi ate nakati nabo bakuula alabira ddala ng'okuona ofumita mpiso mu bbwa nabo bakuula bakuulira ddala anti bamuwadde emitwalo 5 zagulirako abaana ice cream ayina okulaba kubafijitinga nfisaako wakiro omutwalo gumbeeremu gwe nagulamu nafisaako ebina kanino mami esaati nga zikaddi awe mbaagala awo ne bamuwaayo 10 ne bagagenda ogula esaati n'obeera mu myaka gyo nga aga tebakuzaalidde mwana egeneration ensiru n'ofa nga tolese gw'olese munnaye maama zaabu abakazi ate tebasobola kuwa sente bw'ogenda mukwate emitwalo 10 babawa akola bw'ati yamanya sayizi yo agenda bugenzi wali mu kibuga omusajja babawa akasente ne kababeeramu kale lwaki bakwana bakwanyisa ki lwaki omusajja gwe bawasa aye naye abeerayo n'omukazi omulala amufuna ti amufuna ng'ebikazi bifuga babeera bize ng'ebisajja zendabyeko abasajja be bawasizza abeera wano nga neba naye abeera nga battery ya motoka n'ozaala omwana wo nga mulenzi obeera kuno bwoti n'ozaala omwana wo nga mulenzi ne bamuwasa oba owulira otya bubi oba owulira nze siina balenzi naye nkunonayo ne kibooko ng'oli mama mukazi otudde ate nga yegwanga yensi gy'oyagala enkya nze sikyagala nga kiri ku nze yagala nga kiri ku baana b'abalala kugamba gw'oyagala owase nze njagala nnyo ssente zange sisobola buwasa muntu okuggyako nga muwasa naye nga yampa ssente ate oba owasizza oba obufumbo tebujjakola naye abakazi oba bukusaze okimanyi abakazi beesasulira n'okwanjula sitesi yamayanja yasooka yewasa naye yewasiza mu butamanya mukwano gwange yasasula mabanja mukwano gwange naawe nkutumiddeko kawuli tonyiga sijja kwogera linnya naye yewasa yasasula mabanja yakwata n'essene ne bagula n'emmotoka gye baleeta kukwanjula omusajja n'agikuba ku mutwe babigula n'ebintu kyokka n'amaana nadda ku social media nga ndi wa mukisa ki nga gwe weetaddemu ssente okanawo guba mukisa wasinga okunnuma mukisa yafuna ssente ne yewasa bameka beewasa andi woofuna ssente ne credit togiwa musajja agiwani ajewe ate mu bantu omusajja yanyanjula nga gwe wateekayo ssente zo gwomanyi nti tewali mukazi agamba nti nawasa naye nga babalina mu nnyumba babyogera kati babyogera omusajja nga akubira omukazi mu nnyumba ye kiwa obutwa nedda abakazi nga bali mu nnyumba omwo bali n'omukubakuba empi omukazi yakuba omusajja toddamu kumanyira bw'oba towulira okooye oti ne baba bakolawo ki nekimanyi babeerako ng'eddogo gwe nobeera nga gwe musajja ewaka naye nga okimanyi ennyumba tekuli bbaatiri obuliri bwoliko tomanyi yabugula tomanyi yagula buliri naawe oli abo bakuyita ddaddi naawe noddamu akomyewo saa 9 gwa kiro kulikayo mami tomanyi gy'ava tobuuza nti toyinaamu akugambira anagamba tandikira awo anaye laavu kozi bagitabiwowe musi y'omukwano agamba tandikira awo munnange ate toyina kubuuza ye nga bwakyogedde bw'olina okuguma n'ekigambo kyo naye baliwo abafunamu ne babagulira n'emmotoka naye ate abakazi abo tebakisimanyi nze ngamba abakazi nze nakula manyi abasajja bategeera nnyo abasajja babawa obwongo obw'enjawulo nga tutondebwa naye omukazi asobola okufuna omusajja n'amubba n'agaggawaza ewaabwe n'aweerera baganda be nga sente azijja musajja mugagga nga ye mwavu n'azimbira maama we mu sente z'omusajja n'aweerera baganda be naye ne bamukolera bizinesi naye abakazi abagagga abawasa abasajja abaavu lwaki bwe tebabafunamu ssente nedda esente y'abakazi erina ekizibu ekyo ekikazi ekyo kigibeerako kiginyweza nnyo kisobola sirabangayo omusajja agambye mbu mbadde n'omukazi ono omugagga ndabiridde abaana bange kubanga waafumbirwa nga alinayo abaana waabalekera tabaddira tabazzaako omukono yeefaako yekakusanirira kirevu ebyo by'oyagala naye okimanyi nti omukazi yenna awasa omusajja gomanyi
Mulavu eyo ng'etandika obukwakulizo bwamuteekako. Gwe nawe n'obukkiriza. Anti love is blind. Teba love. Aba ayagala kusurvivinga. Teri musajja. Nze ngenda mu basajja gye baagala obwa boss. Baagala okweyagala, okweyita ab'amaanyi. Tusuubira nti ayinza okwewa yafumbirwe. Mbeera ye batwalayo. Baba wasa. N'abeera bulungi mwaka gumu 2-3. Nogabo baanaavaawo yajja kubba. Nabanga amaze emyaka 5 mbufu. Anaku zino babakubira ddala n'embaga. Walogwe n'akalaba awo omusajja bamukubira ddala embaga. Ekintu ky'okuba embaga ekyo sikina mbuzi. Singa omukazi okwata ebibbo byo n'ogenda ew'omusajja n'omwanjulayo. N'osasulayo sente. Ekyo wawe njagala leve etuuke. Naye bino ebyokwefula nti bakwanjudde nga tegwataddemu ssente. Awo wempulira obuzibu awo wandisinga okunnuma. Naye nga gwe obyagalanga naye gwe ne ssente zo temwawukana. Ali ababisobola. Wali ababisobola. Okusinga okuwa omusajja oyo credit. Gyewe. Kwata ssente ezo ogende ewaabo ozibawe. Omujje tutegere nti musajja bamuwasa. Kibeera official nti omusajja asobola omuwasa. Mukwano gwange ng'ava ebweru. Munnange ng'afunye omusajja agenda muwasa bakkanyiza agenda amutwala ewaabwe. Ng'akola ki? Mwana muwala yali ayagala nnyo mmotoka. Ng'akwata ssente. Ng'ayeegulira emmotoka. Amuwa ssente. Amugambye ye emmotoka bwe bazitunda nze emmotoka. Amuwa ssente milioni nga zaali 2 kwezityo. Ayongerezeeko alete emmotoka. Mulujja. Agambe yagiguza omusajja. Aduulire banne. Ng'akola ki? Nga bategeka okwanjula, nga bategeka buli kimu. Mugole yali aganye n'okufuluma mu nnyumba. Emmotoka tagiraba bagamba emmotoka ejja. Ebintu bye baleese. Naye omukolo yamala n'ajja. Omukolo iyo Shawusaka n'abaana abalenzi. Awo singa omusajja waba mugezi awo tojjira ddala. Ssente oziya n'ez'okugula ebintu n'otajja n'addamu amagezi. Wabula bannyoko. Olaba ng'omukazi atuuse ku eyo level ey'ekisirusiru. Eyeegulira n'emmotoka na buli kimu n'eyetegekera omukolo. N'akuwa ssente ogula ebintu obireete ewaka. Omusajja oyo abe mugezi nnyo. Aleme kujja. Ssente azirye abulewo. Kati bwe kinatuuka ku bantu nga 6. Abantu bajja tegeera. Omusajja yalina okusasula omukazi wabula mukazi si mukazi kwesasula. Bangi nno beesasudde. Bangi. Oyo n'abeera ku mukolo gwe nga yateekako ssente ebitundu 8 ku 10. Esigadde nga baazisonda. Ate ng'omusajja ali awo awa ebitiibwa ali enkoko ennamba mu luwombo naye nga talinaako wadde 10 ku mukolo. Enkoko eyo sigyagala. Nze nkwasa obusuubu oba ogisasulidde. Naye talinaako wadde basonze bw'oba bakusonde nga tataddemu wadde 10 ekikye. Ssente za mukazi na meeting. Naye wano yasooka okuvaayo senga n'amugyayo n'ali oluvimbo ku 0. Ali oluvimbo ku mukolo ku 0. Ate munaye togamba abaana balenzi ba ne suit gyayambadde ku mukolo nayo baagimugulidde. Kyokka kati nawe omukazi nobeera contented mwoba obufumbo. Ate bagezi. Ssente ezo ze. Bino bwe bawooza nti katugenda kewammwe. Yaba yabaza okubala nti olina akasente. Akubira nagamba haka kati nomanyi bino bigaanye. Abasajja balina kodi ennaku zino. Anti bamanyi basinga mother bangi. Awoza ngenda kuwasa n'abaana bo. Nze ngenda kwanjula ezo kodi waba yagala kubba. Ayanguyiriza okwanjula speed aba yagala kwanjula. Kaseera aba ngenda kwanjula. Munya abakazi baagala nnyo. Budget inagireeta. Omanyi oyo mubbi. Omusajja akupiika omwana. Lwaki tozaala dakika 2? Lwaki tozaala? Nakale nezaalamu omwana akufaanana. Omanyi oyo mubbi. Akimanyi olinayo ku baana. Ayagalayo omuzaalira afune wakwetuggirako. Anti omusajja omuzaalira aba kulimu emuziro. Ngobalabudde bulala. Kasozaayo omusajja. Yaba kulimu toba tolinaawo wini. Baba kuwangudde. Aba oguwa mupiira aba kuli mu maaso. Kati abakazi abavudde mu relationship nga agifunyeemu. Omusajja akuzimbira oba yakolera business oba yakwanjula nga ssente ze awo oba omulimu. Wanga alabika animu. Akuli mu maaso. Kati omusajja n'akuzaalamu. Kati nange nnoonye n'atakuzimbira. N'atakwanjula.
aba kuli mu 3-0 ale ngo muzalidde oba togenda guyunga no 40 oba solo guyunga naye ate ngo guyungidde maaso nnyo ngo wulira lawo kuliko entuuyo zo ng'okoze loka kati tugende ewakanga naye tumanyi sente ezigenze ewaka okwanjula oyinako naawe omutemwa ebiwobe mu nsi y'omukwano abasajja mwana muwala yakowa abasajja saabakowa mbabuulira mazima leka mbuuze kati wabavaako saabavaako abasajja tebaviikako babeerawo awubeezi leka mbuuze kati oli tomwokyayo n'ogamba nti waayi kankuweeyo ekyebiri wano soko sisobola kuwa ssente ebiseera byange ebisinga mbeera singu lwa butataka ssente wonsabira ssente wenzirukira ne woba osaaga ng'owongambira nti mpaayo ebiri ntegeerawo no mubbi azze kuntemula nzirukiraawo ireka naawe kale omuntu okugamba nti mpaayo 5 ng'awo tuluddeyo relationship tubazemu ng'omwaka soloko okyayo naye wano naye tukyali awo tukyeko tonaba nakumpaayo wadde ne ssente eziwera ate kati gwonsaba ale ng'ekituufu ekiri abasajja abasaba abakazi ssente nga bakyekwana baba babbi lwaki abakazi bakaaba omusajja amulyako ebibye n'amala n'alya ne ssente ng'okaabira ssente n'okulyako ebibye n'okulekawo ebintu bibiri nalabako omuwala ng'akaaba omufere yamufera omulimu gufa ate n'amufera akugobesa ku mulimu kati kankubulira abasajja oyinza okuba ng'oli kadaama oba okolera bweru nakugamba lekawo omulimu ngenda tujja wano tukole tugatte obusente n'akupeereza olekawo omulimu olinawo nga mmeka nti ninawo miliyoni nga 10 n'okomawo e Uganda n'omusangayo n'akulyako ebyo oluusi n'akufunisa olubuto mu obudde njuki zinaabiri 10 kuba mugenda kola bizinesi oluusi ne mukola bizinesi n'agirya myezi 6 lwaki bakadama bajja nnyo ne baddayo amazayo mwaka gumu 2 n'amala n'addayo abasajja be basinga abasajja bannanga abasajja mizimu leka naawe abasajja we batali ensi eno terina weeyeyongera nze kankubuulira abasajja mizimu omuntu n'ogamba munno n'omugobesa ku mulimu gwe ne bamala omumugoba ng'omusuubiza laavu n'omulimba n'omuddukako ne ssente ng'oziridde oba omulese kwetta naye naba muno ng'omulese mweyo embeera siwera n'osigala nga gw'oli mu mbeera olaba kiri nnomu abasajja mizimu mwesige ng'olekawo bw'aba akutunulira kolako limu bw'oti beera ng'obuzibiriza obudde bw'okuzibirizaawo ng'olaba embeera etambula bulungi zibirizaako limu bw'oti owe ng'omulaba oba olina okubawo omulabira kati olinga agamba nti bw'obeera nga omwana omuwala bw'osisinkana oba bw'oba nga mwogerera ku video call mugambe tunula mu kamera omwetegereze bagezi naawe obonobono obukodde bwabwe naye agitunda omusajja akutunulira bw'ati n'akwegayirira n'akaaba n'agwa wansi n'asiita naye neera ng'akulimba ayinza n'okuwa essimu n'oyogera ne maama we n'alekawo nze manyi baana b'abantu mikwano gyange gyembereddewo nga nze muganda waabwe naye nga si baana gye babazaala n'akulaga basisita be nga bana naye nga tekuli mutuufu naye ng'anoonya kimukubba waliwo omukiga eyatukuba omukwano gwange ng'agenda aleeta omuwala mu nnyumba yali alina akazeeke ng'abaleeta n'amala obbalya n'abagoba fuluma ekiri afunawo akamucyankalanya omwana n'agoba ali aleeta omukiga n'amugoba n'alemeramu n'agamba nti bulijjo omanyira balala naye nze ndi mukiga amanyi bakozesa nnyo akantu ako n'agamba sijja vaawo nazze fumba babeera ku ssimu bino dda kika tewaliwo whatsapp ddako kati ng'amukubira omwana n'atambula okuva eri najje Kabaale najja wano amale omuli ennaku nga 3 amugobe n'agamba Fiona nkube jangu obeere nga mukazi wange ozanyirewo kati bw'anaakulaba ajja kutya nawe n'ogenda ngenda gw'ozanyirako ebyo bintu nga bannange nga gwe totoloozaako singa babinzanya nze waba babizanya abamulalu abamusiru nawe n'okkiriza kati nze geno kankubulire nze omu awagira baganda bange
okukola ebyo bankola lwako tebabisobola ate kati bampulira obusungu njagala bankolere ku revenge eyo abena abakazi nga munana none bamukwano gwange nze ndi feke friend no bamukwano gwange bakazi nga afuna mwenda osunsulemu kati nga ntwala negendesa yani kwa nange ndi lubuto lwa myezi 3 tulina engaged omukazi yatukuba fembi gwe n'omusajja mama sokoleke ekikazi kyatukuba bayina ennyumba nga ya kisenge na ddiro kati nga mudiro muri mu fridge nga baye ebitu ebiri mu fridge omukazi yankuba nansindika nenkuba omutwe ku fridge nengo wansi nono namkuba yatukuba nasitwa obumeza bunoveza bwendabirwamu na kwalenda akana kameza kendabirwamu nakagunda ku musajja la kwate kamukuba nnyo anengo omukazi atukwa namane Yesu sana kwate buli na atambula bannange kuzanyisa kugenda kuzanya party ezitali zange odangayo waliozeemu kuzikola ngera akyali mukwano gwange oyo omusajja nengera party okyazizanya sikyazizanya lyakula kati yawasa n'omukazi byadda omusajja avuga dya mukwano gwange nali nkola nga ndi abo abavubuka nzize mbalaba ate abavubuka bonna abazanyi abasusse ku bwenzi babeera n'ebawala mu mikwano gyabwe be batyo ali mbeera eruzira eyo waliwo omuvubuka nga ye bannaayi olunaku ayinza ng'omuvubuka oli ayinza okubeera n'abakazi nga basukka mu bataano waliwo omukwano gwange gwe nabuuza naye bw'obalaabalamu wakagala abasajja abakazi bameka naŋŋamba teri lunaku luziba nga sikoze sex kwegamba ennaku eziri mu mwaka ate waliwo olunaku wabagatta kati ku myaka gyatandise bamaze emyaka nga 2 mu mbeera z'okwegatta kitegeeza buli mwaka buli nnaku eziri mu mwaka abeera muno n'abakazi ate ab'enjawulo naye ng'akyalaga nakumubala wanga ndi mu 2,000 yakoma okubala ng'ali mu 2,000 n'ensi eri ku bikukujju kyowomanya lino eggwanga liri ku bikukujju buli omu akola byayagala ennaku eziri mu mwaka 365 talina lunaku luziba ne yeebaka atakoze sex ate yeegase oba ali wa mukazi we oba ali luddawo ye buli waabeera wonna wonna mu Uganda olunaku lulina okuziba nga yeegase ate akegatta ku bakazi bameka ng'omugwako ng'akuwasa otandika omuwubira musajja wange mayimaani kifo kyogamba awamaani bebo okyomuyita awamaani omuyita mayimaani abaine omuyita awamaani abakazi abasinga tebusobola ku musajja muyita mayimaani muyite awamaani kubanga okimanyi wammwe bangi nze ngenda ndaba omuze gw'abakazi okupostinga abasajja gugenda guggwawo anti baswala oba akamupostinga n'omulala namupostinga ate kaso omusajja kasa akugamba nze gwola asaagala byakwemulisa njagala nnyo private relationship ng'omanya ate yuko nkayana private relationship ojagazaaki kasi omusajja munange nebintu bya social media gweweeraawo topostinga mukazi wo topostinga ku baana bo ate oli ku social media tovaako kibalanza abawala ababajjayo ne babateekayo muteekeyo tumanye ekituufu awo muteekeyo tumanye nti katulina 16 kati ku fathers day omanye omusajja omu gwe bapostiza emirundi nga 9 naye ng'omukazi abadde amanyi tina alina mwana we yekka omusajja mujjeyo obwolumu nekyekimwera ku Mother's Day gwopostinga ng'olowooza nti gwe wekka ogenda kulaba ng'abantu nga bweba abakazi tebakweka baana bazibu bato tebakyakweka baana era abaana abaana be bana basajja be bananga buli omu akimanyi babivaako tebakyakweka baana babivaako naye abasajja babivaako ebyaki ebyokubakweka tebakyabakweka kati abasajja baagera nnyo nefuka disappointment kalina olabanga abaana bo be baliwo abatali kulekawo kati olaga babapostinga edda baabeegaananga naye bagamba nammwe abakazi temukyalina mukwano ate omukwano guvaawa ng'abasajja mizimu sajja gyafuuka mizimu kati fe omukwano tugugjewa relationship eri wakati waba
nawe love etufu kyaliyo oyo shikapo jola banga mtufu beyagala ebyaddala gyebali okugeza gyebali bangi kutobalaba nabo bizibu biribereyo mu nyumba babigalira mu kisenge bafuna akasenge ne babisibiramu ne bagamba wali tufulumebwe kyo bamanya relationship ezaddala zikyaliyo love yaddala gyeri bakuba emizimu gyegisinga peke love eri Uganda wano abasajja befera abakazi befera alogoola banga bali relationship nga beyagala relationship etambula naye nga buli omu afera munne tewali n'omu ayagala munne Chembade magalize mbaze kibuyaga sudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokuda mucho bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuti n'engoye z'emikolo zonna tusanga bujuko katete stage akukalongoti kukubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwaleze kubeira yise okumanya ebisingawo twa ku noti musavu noti musambo ana mubiri ana munya insanvu mu mukaga Tronaz Dry Cleaning ebujuko Tronaz Mati Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuletedde emifaliso ej'omulembe ejiriko eragala mufaliso gwa somero omugango gukuluma jangu mu Tronaz Mati Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutukira ddala inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuka n'ebipira ebyambazi ku mifaliso biyite bimakintosh bei entono tusanga Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti musavu 2 abiri nsamvu mutano insamvu Tronaz Mati Store bakafulu mu mifaliso kakati gwolowooza kwagala kunava abakazi abeera wano esimu oya abazadde abatusabanga abasajja nabo babivaako tebakyatutawaanirako naweerezaako senga wange ssente lumu ku Christmas nga senga nkutereddeko akasenda ga Fiona toddamu kumpeereza sente njagala omukoyo abazimpeereza sente zo sikyazagala njagala musajja zikoye n'amala kati yanvaako naye ekirabo ekiri mu kagamba tanyiiga nti tomuweereza yandekawo nebezimwalira kyatakyamanja musajja abazadde nabo babivaako bune be bakutekanga ku pressure bannanga ofumbira embaga yadde akubuuza oli bulungi nti kyekirungi mukama kuumira kasoba bulungi nga bakimanye ekiri mbufumbo nti kitokota tebakyabuuza bya mutabane wange ali atya kale ogala n'omulabo omusajja ne oli aposteza omusajja father blessed dad n'olina mposinga n'obuuza ku bonna waani bonna oli musajja bonna baana be n'omukaaga kati olwabalina 40 kati wengambi mu bakazi banjawulo wengambira abasajja abakazi weeveemu lumu oposinge ku musajja oyo ng'oli naye olaye woyimiridde nayinako mukwano gwange edda yalina abakazi 3 nga mukwano gwange era nga kyali ku Facebook yalina abakazi 3 nga basiba beevuma Facebook bembanyi beerabaawo kati wolaba nga onakometingako nnyo ng'omulumba nga beevuma nga balwanira omusajja ogu naye nga bwate tebamulabangako bali ku kyeyo bonna baali bakadaamu kati lwali lumu omukazi n'apostinga mu gurupu eyo yennyini ng'alina omusajja oyo nga bali ku buliri n'akikuba ekifaananyi nga bali naye n'akiteekayo nali ku sayidi ya musajja nga mukwano wange nga kinnuma naye nga ngamba kyekyo olyose n'okikola muli nga nkumamu omuliro bano bonna abaali bamukayanya ne bamanya we bagwa Rusi Wanyana wonna wooli nkutumiddeko nti oli otya kati olunaku weeveemu lumu okwata oyo omusajja agala private relationship oba ogamba obeggwawo muteekeyo nze simanyi nze obeera n'omusajja tomanyi password ya simu ye erimu password ojagaza ki tolina woogikwatirako enewe nze sina password omanyi 2 oba 3 tolina gwomanyi tomanyi mukwano gwe ewaabwe ekyomukisa bonna abamanyi ewaabwe oyinza okuba nga omanyi maama naye nga toli sure oba maama gwe yakulaga waddala kubanga nze bandazeeyo abasajja bangi mbono sister wange naye nga simumanyi na gy'abeera kati oyinza okuba nga omanyi sister wabbaawo kumbe omanyi sister wabbaawo naye nga mukwano gwe akuyambako wootali takupostinga kati bwafiirawo otandikirawo ereka naawe ebintu by'abasajja okufa mangu kati bigenda biggwawo
Bwoto bolowooza abasajja bafa babanga balina kyebegula kyebeyuna mu stressing eri stress ekita abasajja amangu bwenzi teri kita abasajja amangu nga bwenzi goga laki bafa mangu gono male ennaku 365 byonna ng'ozeegase nolowooza okuwangala nganze amalako ebbanga nga kwegamba tugenda kumala omwaka nga ina abakazi ng'ebyo abakazi 5 ab'enjawulo kubanga olunaku waliwo wabe kati nga sande n'amanyi amaanyi ge bakozesa mu sex mangi ako tebagabalirira kati obulamu bugenda bukendeera kibula bafa mangu ayinza okubeerawo n'omusajja omanyi tomanyi waawe n'agenda n'akufaako tomanyi oba mulumba ogenda kutuula mu tenti oba ogenda kubeera wali kumpi n'omulambo ewaawe tewali akumanyi muli awo naye naawe ogamba mayimaani yaŋŋamba ayagala laavu yankukutu funa olunaku lumu kwata vidiyo omuteekeyo ekijja kijja ffe tujja kuwolereza ekiba kyetaagisa kumya musajja ne gye basaba ssaawa 9 gwa kiro nkubira oŋŋambe tulina bwe tugenda olumya jja kujja emba ndi mukuziika kwata omusajja omuteekeyo tuwoze ebidda otakula ng'obayagala otankuula nga ssaawa 9 gwa kiro nkubira nga tulira gwe tugenda okumalako emirembe nze nzija banno bajja genda bapostinga abantu balyoke batandika okulewoola wano naye olaba lwakuba tubeera mu ddinaayo naye kiba kituufu n'omanya wooli nzo abantu olaba balema postinga omusajja buli wamu ogenda kukwagala amuza ng'okimanyi bba waleema ogendayo ng'okimanyi nti ono omukazi omusajja alina omukazi ogende ng'okimanyi naye waliwo okubeerayo nga tokimanyi nga muli mwenda naye nga tomanyi oba gwe mutuufu oba ani mutuufu ate nga mwenna abazanya lwaki omutwe gugu muzanyira ku bakazi 6 olaba entalo zose wakula katomanyi lwaki oba okkiriza okubeera mu kato gaako ke bazanyirako omanyi okwagala okuli wakati wa Irene Namatov ne Geoffrey Rutayi kati olaba wabeerayo omuntu akantu akaliye buli mukazi yenna olaba Irene okubadda nga yakatandika buli omu akimanyi mbye mukazi we entalo zonna ez'abakazi ze yalimu ng'akimanyi nga ffenna buli omu amanyi Irene ye mukazi wa Rutayi ne kati olaba bwabeerayo yamupostinga ne bwamupostinga ogwokubiri talina baana bweru naye waliwo yali apostinze bamanyi waliyo aliyo kati lwaki g'okkiriza okubeera mwena mu baana ab'enkukutu bwe toli mukazi alina binaggo olina 2 buli omu alina 2 vaayo muteekeyo ebiki muteekeyo omanye ndi namba 7 ebyo ebyokola omusajja n'opostingako omukono abantu nga bamanyi abasajja baabwe emikono abaagimanyi n'ateekawo omukono n'agutaako kuno n'akuba ekifaananyi nze engalo z'omusajja gwe nali mba tinaye nzimanyi naga n'olwala nadindimanyi muteekayo omulamba gwe n'oteekayo omukono enjala oteekayo okugulu nina omusajja abeera nga atali wuwo kati weekwa beerayo ng'okimanyi kati olaba olutalo omusajja olulwana omulundi gumu bw'omanya nti omwagala lulwane lumu luggwe wangule bakutegeere oba bakuwangule luggwe nze olaba abaana nze basisa bange mbagamba bagamba topostinga musajja ati twagala bizibu kozi nga tomwagala nga naawe olina ky'omwagalako mupostinge omwami olina nze nzekka mukazi wo mwayawukana n'afumbirwa oba yagenda bwera oba yakolaki nze nzekka nzaaliwo nze asula naawe lwaki toyagala nkulage mbantu nti oli wange kupostinge oluba lutalo tululwane lugwe bampangule oba mpangule kyekyo wama mugende mu maaso mubapostinge muteekeyo tokkiriza kukweka mugalale n'ofiirayo oba linda ofe bakuteekeyo owaliwo omusajja nga taliteekayo mukazi we nga ne bwe bamulwadde setasa ateekayo abalwadde mwenna mukama abasuuse nze temunteeka mu bintu byammwe Muzaffaru sibiriimu naye mubapostinge nze nja kujja mbalwanireko ku ntalo zinaaba zigenda mu maaso naye nze awangula gwana musajja nga tomanyi woogwa nze awo ennemererwa nga teg'osibiddeko omuteeka mu play kozeko naawe ng'omubba bubbi ng'ogamba ndiwo for sex money ngende naye nsokoleke abakyala abaana bawala nammwe ebyo baleetedde obuzibu bingi omuwala afuna asisinkana mu kkubo omusajja
kumache kuno kawungeza bwebuzibira agamba munne nti bawange andi kati obwongo n'omutima bintu byanjawulo ale kati obuzibu omutima gwe gugwa mu mukwano omubwongo omanyi kyokola kifu naye omutima guba gugamba kirala ate waliwo n'ekirala waliyo ekitalya mmere mugenda ne mukyerabira kyamufuna leero ekyala amuyita bbaawe kasaasula naye aba amufuna ebbaawe ekitalya mmere kyakkuse kyabatidde awo aba afuuse bbaawe kyo kimugamba nti oyo bbaawe kati nze omuwala gwe ŋŋamba toposinga musajja ng'omubba aye n'abasajja nabo nakyo kibakwatirako omukazi oyo akukweka lwaki n'abakazi nabo bayaayi alina abasajja 9 bokka talina gwe yali ataddewo ku status bokka talina gwe yatadde talina gwe yali alazeko oti ono bba wange gwe okimanyi n'abakazi mulimu abatataliza lunaku tebaliyo abakazi wedde waliyo ennaku ezitukugira zibanga 4 mu mwezi nazo tolina kikola oba oyagala oba toyagala atogamba tu awo tutaliza waliyo ezitukugira awe bawonedde tegusobola kweka tegusobola kuggwemu omusajja alina okubanga ayinamu biri alina okubanga agukulembedde kati okimanyi waliwo omusajja eyegayirira omukazi bambi ndaga ku bakwano bo ndaga ku baganda nga mukazi tasobola naawe omusajja omukazi oyo bw'oba omufinansinga ng'essimu eno gy'akozesa yiyo mutaginga omupostinga ogamba ono ye mukazi wange n'essimu ze yagimugulidde omukazi oyo muwolereza lwa nsonga abasajja abamu balina abasajja nga bamanyi tatunuulira ku kintu kikazi kisajja kyambadde sikaati n'ekiteteeyi ye kasita akiraba nga gamba come you are welcome thank you ng'atandikira awo kakati ekyakola abamikwano gye baganda abakuumireeyo wala nze muntu akkiririza mu laavu ya kamera ate oba olumu mu mwaka teekayo omusajja oyo olabe w'oyimiridde nze gwogenda teekayo mwezi guno asisobola bateeka siina nze omusajja wendiposinga ne muteekayo bwenti ajja kubeera atya eiza mba ngenda kufa nkyo banga ndi ku pisto oba ali bambadde abasajja bakukola ki kiki kale guva ku kyokupostinga oba ne ndaga abaganda bange oba mikwano gyange nti yoono kiba kizibu maama yesibe otyo okuswala abasajja baswaza omulagayo leero enkyanga te olina otwalayo omulala kati ekyo kyewali obuzibu olina osooka omwekakasa kyolaba zino kyeŋŋamba waliwo mukwano gwange mwannyina yaleeta omusajja ewaka nga tekwanjula tekutera kuba lwa mukaaga sande lwa mukaaga bagenda lwa mukaaga ebanjula ku Mande ne wafa omuntu ewaabwe banjudde kitegeeza omusajja ono alina okudda okukola ki bwe bayanjudde kozi aba alina okuziika kubanga muko omuntu afudde mu nnyumba muli yo muko mupya aliwo alina okutuula wali yalabikako naye aba talina kuziika eyavuddeyo ku lw'omukaaga ate akomewo okuziika aziika kiri aba alina okuziika aba alina okubaawo kuki lwaki abaawo eyo famire si yiye aba mwana bamuzadde wali mu nnyumba baba bakuzadde naye abaako ate omufu tagenda ebintu by'omufu abantu tebabiteeka balekerawo babuuza bali baali babuuza buli omu babuuza muganda wabe nesengaawe mukaaliwa mutegekedde ng'entebe yasigala waawo nga bamutegekedde okutuula nga yali akooye abamu abantu babazaala Masaka avudde Masaka akomyewo sente ze zaataddemu ng'ovudde kuba n'abanjula nga babasondedde abakazi naye nga munnyonnyole muno mugambe nti munnaye sisobodde Kaseera yanjula yajja wiini y'omukazi yekka abakazi bagamba marriage is not an achievement beekaza it is an achievement very big achievement marriage achievement nene naddala ku mukazi sigamba marriage ene abantu abeewasa
abakazi abewasa njagala nga mukazi mwala bamuwasizza bakutaddemu ssente azeewa mmwe nene omusajja okwata milioni za 5 n'emikwano gye n'aziteeka mu kantu akataweza kilo milioni 5 omukazi kyogamba bataweza kilo kyayanjula tekiweza kilo ekyo ne afutewera so oyo omusajja aba musajja nze nera yemusanga nfukamira ne mubuuza nga yazitaddemu nga ssente ze nale kale ogaba ayanjula ki kyogamba yayanjula mubiri singa ffena batwanjula dda tebanjula mubiri guno webuti banjula kali kawe kati kaweza na kilo n'ekibatu kyange kinene kwaka akantu n'akateekamu milioni 5 omusajja aba asaana kuwa kitiibwa okwanjula kuli bakuteekamu ssente nnyingi okwanjula bakuteekamu ssente kubuuza enze okwanjula bakuteekamu ssente si byambu so omusajja aba asaana kuwa respect nera achievement nera nze ku mukazi gwe banjudde ng'akimanyi bulungi si yeyo yanjudde tekuli ssente ze teekako congratulation yekinene achievement bukintu kyonna omuntu ekigenda ku congratulation ebeera achievement aya abakazi abaadiba bamanyi nnyo ovumirira kye batayina yogera ku bakazi abaadiba abo nno okugende nange mwendi wangi awo soogerawo nnyo kubanga nange kyogamba wadiba tonaba kulimu grade kati waliwo abali ku grade 1 kudiba oyo aba yadibira ddala grade 3 grade 4 ngeya cancer grade 4 abadiba ddala kati grade 1 wafumbirwako nga si byampeta ne bakulyalyayo emyezi gye bakulidde emyaka novaayo awo bawadiba naye nga wafumbirwako naye nga tebakuki olusi kale yakyala neyekiyayi bebakyala n'emitwalo 3-5 kati awo baku grade 1 kati grade 2 ey'okudiba okubanga tofumbirwangako bakuzaddemu togendaako mu nyumba ya musajja naye nga buli musajja olina abaana bakuzaddemu mu basajja 2, 3, 4 ab'enjawulo tolina ssuubi ligenda kuddamu kufumbirwa okola ssente zo oba ku grade 2 ey'okudiba kati waliyo grade 3 nga wafumbirwa olina omusajja mu nnyumba muzadde abaana nga 5-6 naye omusajja oyo tagendangako wammwe oluusi amanyi abeewammwe naye kale nga buli kyayina oyinako omukono togamba nti omusajja ono bamufunyemu kino oba ku grade 3 nenga wadiba oba wadiba bonna baadiba abenkugamba abakazi bonna bali mbufumo nga toyanjulangako olina omusajja muzadde abaana togambanga nti oli mbufumbo oli ku kidibo kyali ku lujja awo oba oli ku lujja kati grade 4 eba yenkanakana ne grade 4 ya cancer wawasa omusajja ali mu nnyumba yo talinaako wadde ekikumi wadde akatimba k'ensiri sikake gwamulabirira gwagula emmere bw'aba alinayo ekizibu agamba gwe n'omuwayo 3 n'agendako ewaabwe nga gwe siponsa ate ng'oli mukazi awo mumanyi oli wagira ng'agamba nti munnange kali ng'omusajja ali mu maka ago lwa kintu kimu waya awo baku grade 4 ey'okudiba kati abo bonna bazingiremu baadiba omukazi ate adiba yono single mother gwe baawasa omusajja yajja wamwe n'akwanjula banakuba embaga n'ovaayo wasamba ku kadaali oba wayimirira muno gamba tujanjawaze n'ovaayo ne gomesi n'okyusa oyo omukazi teyadiba naye wafumbirwa olina emyaka 10 oba 18 oba bana bafumbirwa nga bato naye nga baakuwasaako otali muligi z'abaadiba akyayinza kuddayo yavaayo ewaka kale ate oba wadiba naye wali olina abaana 7 naye teri amanyi musajja gwazaalamu ewammwe talinnyangayo mu kuziika abeera bw'ati musajja abasajja bo babeera bati mu kuziika ewammwe mu ttopi babeera mu butooke awo manya wadiba kkiriza kati awo grades ezo ate oyogedde mu kuziika baana bawala mmwe
ne bamukukusa ne bamutwala ne bamutuuza wali mu kitooke. Nze sibabuuza. Bweweereeta ewaffe nkutunulira pointi. Ani akuyise? Ani akumanyiyo? Abasajja tokyalanga waka wozze mbu kuziika ozze kukola ki? Weereeta nnyini. Kojjanja k'abasajja. Ani yamubikidde? Weewa weegabira omukazi tebaamukuwa. Omwana w'abandi obadde naye emyaka 2. N'omwana omukasuka wali. Naye oba tomukase ng'okyali naye ate bafunye ekizibu otuuseeyo. Okwo kuswala. Nze sikubuuza nkuyitako ng'atakumanyi. Sikuwa mmere. Era abeeretayo bakimanyi ngenda mutunuulira bwe nti mu bukanzu bwo mu busuuti bwo. Nkuyiteko tunaabiraba nga tuzze Kampala. Gundi yanjira omugenda mu ambasade bamu. Ekyalako waabwe. Naawe olimba omwana. Negwe n'okalakata omwana wa mwana w'emyaka 2. Myaka 6 10. Genda ke waabwe. Genda kyalake wasinga. Babaletera abakazi okuddiba. Kati abakazi abo bwe balaba omwana omuto ng'ayanjudde. Ne baba si muto. Kati nga bamwanjudde omusajja nga agenze waka bino mwana avudde ku ssomero akubye embaga. N'atandika oyo omuwala aba ayina obuyinza bonna obuvuma abakazi abaadiba aba ayina obuyinza bonna obwewaana buli kimu akiyina obuyinza abuyina kubanga yafumbirwa. Bannange basajja bannange kati omukazi wabiraba ebyo atandika okugamba marriage not an achievement mukwano wajibwe togiina. Naye munamu abakazi musajja asobola kugamba tugende wammwe n'ongamba nze sina gaswala kumbe olw'okuba olina abakazi nga 15. Abasajja nga 10. Abasajja nga 15. Anti si buli musajja nti omutwala yeewaka. Olwo omusajja ng'omwagala naye nga talina kusukka kisenge. Nga bakwagala. Yakugamba omuntu gw'oyagala olumu muteekeyo kolabe woogwa. Ng'omwagala nga talina kusukka kisenge. N'erinnya lye teri alina kulimanya. Kuba kulinaanya boofaako ekuwo kumpi. Ng'alina kubeera awo. Mu kisenge. Talina kisukka. Ne wabaawako atakumanyi. Nga ne wooba ofulumayo oba ofuluma naye. Toyagala kuba nga toba ne bakuwulira. Tambula bulungi bw'oti. Osooba. Talina ne muntu alina kumanya nti no muli mwenna. Relationship weeri. Wa Canada ffe mu bakazi ng'omusajja mutuufu akuswaza. Oyinza okuba ng'olonsa. Akuwa ssente, akulabirira bw'olwala yakujjanjaba naye ng'akuswaza. Nga talina sukkaawo. Then waliwo n'alagika mu bantu nga ne bwaba talina ssente ng'alabikako. Kati oyinza okuba omusajja omukazi abasajja abeegayiridde abakazi babatwala ewaabwe naye nga takkiriza. Tanoba tayagala kutwala waabwe gwe weebuze lwaki. Omusajja ate weebuza lwaki abeera nange tankyawa. Tayagala kuntwala waabwe. Toweebuzaako lwaki. Tolagika olina sukkaawo. Abasajja no mutambula omu asooka mu maaso. Avaako buvi mabega. Alina mukwano gwe. Waliwo omukyala oli yagamba nti nze omwami bw'aŋŋamba nti ngoberera nze kansookeyo. Mbu omanya nti awo nnono. Oyinza okuba ng'olina ky'omwagalako. Nze nsobola okugumira buli kimu bwe mba nkwagalako ekintu. Kigumira ne bw'oŋŋamba weebike ekkutiya oyite wano ngyebikka. Alina kyenkwagalako buli kimu nkigumira. Ky'oŋŋamba kyenkola obeera yessa. Mbeera yessa ky'oŋŋamba nga nina kyenkwagalako. Omusajja nina omusajja gw'oma nga nawe okimanyi tosukka kisenge. Obeera ku kizibu. N'abakazi gye bali. Si basajja bokka. Ky'oba olaba nze ŋŋamba abantu ng'omanyi olina gy'olaga. Tobeera mu ddinaayo myaka 3, 5, 6 relationship eyo ey'ekisiru. Teekayo omusajja omuteeke ku Facebook, omuteeke ku WhatsApp status, omuteeke ku TikTok, omuteeke ku Instagram. Eyo yonna baba era nga wali yamumanyi tojja bulwayo comment. Alisobozaayo comment 2 n'otandikira awo. Ate bw'oba okimanyi nti alina omukyala wo. Awo okimanyi ogendayo okimanyi lwaki omalako omukazi bawo omuntu emirembe. Ogenzeeyo okimanyi omusajja ng'okimanyi nti alina omukazi. Oba omukazi gw'oyagala alina omusajja. Ate awo bwe weeposinga oba omutabuzi. Gwe kenyini osaana miggo. Okimanyi omusajja n'omukazi w'omumanyi. Awo tomuteekayo. Ngamba bano abatamanyi
bana abasajja nze njagala relationship eri ku wa kulimba sina mukazi akaina mukazi private relationship ojagaza ki nze musajja mukazi naino mukazi ne mugoba twayawukana bampisambi obo olusi wali ne twayawula ebisenge akanyafuna lubuto bayigaako naye kodi bakyagikozesa mukazi simwagala oliawo olinda bakyawo omusajja omukazi bamukyawe ngenda mukyawa tugenda kola divorce kairo akuba nina abaana nze ndiyo abaana bikyaliwe kati naku zino balimba abana bawala muine ebizibu n'omuwala gwemmanyi Ludo okwanibwa abafumbo kati kyabanyi bibuuzo bibi bebalimba kati wabi birimbo kye ebiriko tuyite omusajja omufumba jakula Ludo okwanibwa omusajja omufumbo kati wakati ajja ke kaseera kodi onozifuna ndabe kibakosa waziriyo zedda nzimanyi kati oba kye kiriko balimba kye naku twayawula ebisenge ebyo yaggwa byadda byo nange babinimba kati byaggwa kati oba ndiwo lwa abaana bayiga mukazi wange namusanga n'omusajja kasi omusajja akugamba nti nakwata omukazi wange n'omusajja omanya gwe bakwata buukiraawo omusajja omufumba yagamba nze munange omukazi oyo bannaye nali mwagala naye yandisappointinga n'olaba namusanga n'omusajja kati gwe omukazi bw'oba fala otya nnyo mugana y'omukazi n'obeerawo nno bambi n'akugatta obwongo oleme kwenda kumbi kiyaaye Nenga bachaliwo mukazi gwayizo ye bali abakazi abasiruji tola abawolereza abasajja atola bakulusumu ne baawe buli kimu ng'akiraba naye ng'avaayo publicly kulusumu yaganye okwogera yaganye okwo yavuddeyo ng'agamba omusajja mukyayi naye yaganye okwogera banamawulire bamurumbye n'agamba anaabagamba ki obudde bwe yamala ng'atulimba bba wange owe talina kyakubagamba luli baamuyitanga ne ku mwenda n'akwata essimu ng'ali ku bulinga baakafumbirwa kumwendo ogwekiro ne bamukubira kayizi nkezi programu yabagenda bayiteekawo ssaawa 5:06 babikyusizaawo yamukubirako n'akwata essimu nga tulaba alimbuliribwa ati ali mu kisenge ali wakaawe n'atubuulira ng'omusajja we kati talina kyakutugamba nze abaana mbaga atoolereza musajja ne kasita yamupostinga ne mutegeera naye ex tebaavaayo naye nga yayinanga 10 ne kati singa nali ex nali ngenda kwepostinga buli lunaku era naye ex baasirika naye buli kimu kyali kirabika vidiyo ekutte omusajja amusanze omukazi agaye bannanga omusajja oyanguze gwe nawo ku kitiibwa kyonna ky'oyina n'ovaayo n'owolereza omusajja bw'atyo ngola omwami wange ekyaŋŋamba kyenzikiriza naawe omanya laavu mpya weekaddiira kati yiye gwe kadi naye olaba abasajja nange bagezi olaba bakwata oyo obwongo eyasoma mukazi mulungi olusomo y'omu ku bakazi abalungi abali mu Uganda olaba asigala munene bw'atyo n'asigala ng'alina feesi ennungi bw'etyo naye olaba olofa abalina amatama bannange tuyinza obutasuuka wano etama lifuuse ekizibu naye nga abakazi abaami bannange ebiwoobe mu nsi y'omukwano bisusse mwetereze abasajja abakumidde bannammwe mu mbeera eyo y'obukyawe baadiba nga tebamanyi nti baadiba mubalina waka mwana n'okunkumulamu muno abaana 7 okanya musuuza tujja kukola genda ewaabwe wakiri kyalako ewasenga naye nze olaba omukazi gwe bazaalamu abaana nga 5 oba ne bamulekawo bakusadi ya musajja lwaki okkiza otya okuzaalamu abaana 5 ng'omusajja talina kyakuwadde n'osigala ng'okyazaala guba mulalu mukwano ali ye agula ekikadde waliwo ayagala ogula emmotoka enkadde naye aba ayagala mpya era abasajja mwenna abali eyo omukazi kasi omuzaalamu abaana abasukka abana tomwanjula naye omupya